الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mwenna abatulaba era abatuwuliriza ab'ebitiibwa mu bitiibwa byammwe byesobola kubeera nga mbimenya mu kaseera kana akatono ennyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanyi n'eddoboozi Dr. Muhammad Haruna Bukenya, musomesa wa Qur'ani ate director wa Ubay Quran Schools ate nga district kadhi e Kayunga mu Bugerere. Bannange okutwaliza wamu nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akyatuwangazizza olwaliro wetubeera nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January 2024. Bannange ekintu ekyo kikulu nnyo kinene nnyo. Twebaze Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyeetaagisa. Lwaki tumwebaza Allah okusobola okubeera nga tumazizzaako ebiseera bye tuvuddemu ne tuyingira mu biseera bino ebipya. Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga Allah akyawaniridde obulamu bwaffe nga tukyali balamu. Ebbanga olumala ng'oli mulamu ze chance ez'ofuna okubeera ng'osinza Allah. Abadde omwononefu osobola okubeera nga odda ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'okola ebyo ebyetaagisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba bangi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde baganda baffe, bakadde baffe, bajjajjaffe kubeera nga bali wansi w'ettaka. Tubasabire nnyo Allah basaasira sheekhe baffe. Sheekhe waffe nkati twamuziika mwaka guwedde nga gugwako omwezi ogw'ekkumi kitegeeza nti tulinawo omwezi nga gumu oba obutawera ojja tuziika sheekhe waffe. Ne basheekhe bangi nnyo abaziikiddwa, bakadde baffe bangi nnyo abaziikiddwa. Naye kiki kyakuyiga kikyofunamu gwe nga omusiraamu andaba era nkuliriza? Ekyokuyiga kyolina okufunamu okubeera nga weetereeza odde ewa Allah subhanahu wa ta'ala okole byayagala, ebyatayagala bireke, bimunyiiza bireke, kubanga akaseera kosigaza katono nnyo. Nkakasa nti akaseera k'owangadde ke kanene nnyo okusinga k'osigaza. Naddala abo abayinza okuba nga bajaguza n'okusanyuka nti bayingidde mu mwaka omupya. Ayinza okusanyuka naye nga guno gwe mwaka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakuwandiikiramu nga mwogenda okufuna byonna ebitakusanyusa mu bulamu obwo, nga mwogenda okufuna losses, nga mwogenda okubeera nga n'obulamu bwo nga buggwawo mu mwaka guno omupya gwe gwotwala nti mwaka mupya osanyuse nnyo, ate n'obeera nga ate ogenda kusinkanamu qadari za Allah subhanahu wa ta'ala ze yakuwandiikako nti mu mwaka 2024 oteekeddwa okubeera ng'oyavuwala, oteekeddwa okubeera ng'ofiirwa taatawo, oba okufiirwa jjajjaawo, oba okufiirwa abaana bo, oba gwe kennyini nnyini okubanga Allah akujjulira. So teteekeddwa kuba nga tusanyuka kuyingira mu mwaka, naye tulina kwebaza Allah okutuyisa mu kiseera kiri n'okumusaba ekiseera ekisigaddeyo akitufuulire nga kyangu, atwanguyiza obulamu bwaffe bwetusigazzaayo, tuteereze enkolagana wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Communication ebeere nga weeri, temukutulawo communication wakati wammwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bwebeera nga data olumi lwaleero data muteereko ddala wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala, ebeere nga olina connection ne communication. Enkolagana yo n'abantu b'owangala nabo eri etya? Last year enkolagana yali etya? Bwebanga yali mbi wetunulemu guno omwaka olw'enga otereeza. Oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala tugenda okumusinkana nga atusiimye. Aya gye nsomye eri mu Suratul Isra eraga Allah engeri gy'akyusakyusaamu obudde. Okukyusakyusaamu obudde ne tubala nti guno mwezi, nti guno mwaka. Walita'lamu adada as-sinina wal hisab, mutegeere embala y'emyaka n'okubala kwennyini kati nga mathematics. Qur'ani tuyigiriza kitegeeza nti mathematics tugenda kumujja mu Qur'ani. Walita'lamu adada as-sinina wal hisab, mutegeere embala, mukalculatinga mutya, wal hisab mubala mutya, n'emyaka mugenda gibala mutya. Kati guno mwaka tuli mu 2024. So eyo aya etukwatako nnyo singa tubasazeewo okugyonnyonnyola
tuyinza okulwawo ne tutwala obudde buwanvu nga tukyasomesa ku aya eyo, naye nga kyenjagadde okubeera nga nzijukiza abaana bammwe nammwe ab'ebitiibwa nti mutereeze enkolagana yammwe wakati wammwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Mutereeze enkolagana yammwe wakati wammwe n'abantu ba bulijjo, kubanga abantu abo bowangala nabo bakulinako haqqi, naawe balinako haqqi, nga bwolina haqqi ku Allah subhanahu wa ta'ala nga ate Allah naye akulinako haqqi. So tutereeze bwe tunaatereeza enkolagana yaffe ne Allah n'enkolagana yaffe n'abantu, Allah ajja tutwanguyiza obulamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.